Kwagala nnyo champion si papa. Agira akyafaita. Okay. Omukyala Lydia Jasmine n'omwami Maurice Kirya. Bafa ki? Maurice Kirya yalina kyafa Lydia Jasmine ya. Nedda bannayuganda be batwala ebintu obubi. Abantu kati ensi yafuuka judgment buli kantu akaguddewo nga kwafunyeko ddaba abasazi ogamba otya boti ogamba akyawandiikibwa wanti Maurice Kirya alina omumanya music wa Lydia Jasmine. Ekyokubiri Maurice Kirya ku level kwayimbira tayinza tegeera oba Lydia Jasmine eyo bayimba music. Jajja tokubye nnyo. Let me tell you. Kati gwe ebyo n'okuteekawo emboozi ya politics abantu babulira ki? Bahulira bibi. Ogitegedde era nabagambye nti ojja laba kati n'oyo wiiki 2 nze Lwasa oba tongulira helicopter nga ŋŋenda kati oba nnene kafuna omulala era simanye enkulu tenywa kirina ebbeere olaba liririti mu kaleega kati alite nze Isma awo munnaye mba ku muntu olwo naye kati Lwasa yennyininyini ebintu byakola waliwo ali mu bivuga nagamba kalakita bw'ogisala. Amazima ge galiwa ku kivulu kya Bobby kyabadde Bobby bamubanja balina bamaneja bangi batwala deposit w'abandi. Omuwala yamugamba dda omuwala yali yaŋŋamba dda nti nasasula Bobby Wine nasasula ne muza wasasula nti manager John okiwulira abo ba John bayaye balina akatiba mufaya erimu ebintu bya nupu abayaye bangi nga Bobby Wine yetamanyi ng'omuki ng'omuntu basooka ne bagamba kubiro ono police patatukikako kubiro oli kati nga sente z'onoowereza ennamba gy'onoowerezaako sente ne bw'onooyomba tojja kutulesinga baka ku Bobby Wine gwe kyotamanyi mu politics akoko kake bamukutte Dubai kanene nnyo mu politics kamalamu abantu amaanyi kati abantu bawagizi ba Bobby Wine baga ne Bobby baade bamusibye Dubai kale tebamutya olwo weddemu amaanyi okumalamu omuntu amaanyi teweetaaga mutuukako ndikira n'omukulu Lwasa omukyala gwe yafunye ono ng'aluddeko ku nsi Lwasa mujjalaba ebintu ebyo byonna naye biri gundi organized naye Lwasa kati gwe mulimu gwakola takyalina mulimu kugambe project nyingi nnyo oyinza gwe okuddawo ng'olowooza waliyo omuntu amanyi nti okuggula edduuka kwekkola okitegeera naye nga nze mugamba nkolera ku ssimu yange essaawa emu ku 2 wondaba njogera n'abantu ku ssaawa emu ku 2 kitegeeza mmaze okukola kati nze namaze dda okukola naye kati gwe ebyo n'okuteekawo emboozi ya politics abantu babulira ki? Ogitegedde era nabagambye nti ojja laba kati n'oyo wiiki 2 nze Lwasa oba tongulira helicopter nga ŋŋenda kati oba nnene kafuna omulala era simanye enkulu tenywa kirina ebbeere olaba liririti mu kaleega kati alite nze Isma awo munnaye mba ku muntu olwo naye kati Lwasa yennyininyini ebintu byakola. Okay, abalungi abali ku HK Media tubeerawo nnyo n'omwami Isma Olaccess Dajaichuli. Ate nga tukutwalamu in your latest updates and celebrity news. Tuyanza nnyo mwena abatulaba, tuyanza nnyo mwena abatusupportinga. Tusiimira ddala mutusupportinze nnyo bakwano. Nasuze bulungi muli mutya? Tuli njagala ompeemukko ku lugendo lwo ku HK Media. Lubadde lulungi nnyo kuweeya amafuta si lwaleero olugendo lutya nga oyagala tukole ombuulireko byali bitya Sweden wajja otya wano kakati abantu babyerabira bajja nja banyumiza engeri gye naddamu n'ebitaano kubanga babimbuuzizzaako awo ne bagamba Adija twagala okumanyako Isma yatandika atya ne bagamba ngenda kwogerako naye nga mulaba ajja bibabuulira ate ebyange bya black and white. Yes. Okay, well, tuli proud is sponsored by Speed Express Tours and Travels. Company yakakasiba okweragiza abantu kuva mu kitundu ky'eggwanga ab'e Dubai tubajjukiza nti visit visa y'emyezi 3 yavuddewo. Waliwo visit visa ya myezi 2 abali mu Abu Dhabi n'abali Sharjah. So kati genda ku Speed Express obeere ng'ofuna visa eyo
mpozi ate yo visa extension ekyaliwo abalambuzi mubeere nga mwenywezezza beera mukkoda akasente baleme ate okubeera nga bakusumbuwa bagana fe aba Rostop Academy bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi bannaffe aba Life Choices Pharmacy we bali nnyo okuvumula endwadde nga diabetes abalina prostate cancer bamukakkanya mpozi ate n'omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula jajja wangi Facebook yo ne social handles zo nga zikikuba nnyo anti nze naba social handlers nange nze nyini nsoma busomi ki posts osoma busomi post nange mba ndi awo nga ndaba na post naye nga bahandula bange mbebaza nnyo Tyson King ne Shedia bakola omulimu kubanga nze sere bisinga mbere ate ngenze mu kusiiga lanchi okay so mu mawulire agazega kutakati mu wiki eno mubaddemu ebintu bingi nnyo mpozi ntandikire ku mwami Sipapa wabaddeyo mu kooti Sipapa saabaddeyo mu kooti kuba nabadde nkimanyi tewali kigenda bbeerawo awo nabakyamutawanya banoonya abawe ku ssente nga banaye ekyaleese ebyo byonna omuntu emyaka 45 ogimanya ekya dola tewalabye akaviiri tewamulabye obusaati bwa dameji kibosire siliva mu bulago bwe babasula ku butanda obadde Shamira yo yensi bwe batoyise mu ebyo ojja tomanya kati ne Shamira agumye yes bo bamanyi Sipapa ojja kuvaayo Sipapa otomanyi linnya li bamuyita Sipapa tapakuka awo ayinza n'obbeerawo emyaka 6 n'engeje anaagirina kwagala nnyo champion Sipapa agira akyafaita okay omukyala Lydia Jasmine n'omwami Maurice Kirya bafaaki Maurice Kirya yalina kyafa Lydia Jasmine nedda bannayuganda be batwala ebintu obubi abantu kati ensi yafuuka judgment buli kantu akaguddewo nga kwafunyeko ddaba abasazi ogamba otya boti ogamba akyawandiikibwa nti Maurice Kirya alina omumanya music wa Lydia Jasmine ekyokubiri Maurice Kirya ku level kwayimbira tayinza tegeera baba Lydia Jasmine oyo bayimba music jajja tokubye nnyo let me tell you Maurice Kirya tubadde tuli Sweden okuva 2009 bazungu be bamupangisa ayimbire Paris mu holidays ez'abazungu yafuna dawadi ezo naye because mu Uganda we celebrate quantity not quality. Yes kati oba olaba abayimbi abayimba quality manyi bana abekubye ebifaananyi abayimbi abayimba quality bamanyikirwa kitono Kenneth Mugabi Epasi Juliana Irene Namubiru Nava Gure kubanga abayimbi b'abantu byakusasamaza kati Maurice Kirya mutwale nga John Legend omuyimbi John Legend kyangu nnyo kubanga tamanyi luyimba lwa Kadibi you get it nekyokulala kyamanyi nti okwekubirwa n'omuntu ekifaananyi si kwe kubeera nti n'omumanyi era yagambye yali ayagala mukwana Maurice Kirya Lydia Jasmine yali ayagala Maurice Kirya boolaba wano bonna abayimbi babadde baagala Maurice Kirya obadde ki ani yagambye nti yali ayagala Maurice Kirya ekifaananyi kya 2 nga 13 oba 16 ebyo ebiseera Lydia Jasmine yali si upcoming anti kati ate nga ate Maurice Kirya sina upcoming olwedde nga legend do you get it I get it kakati ate Lydia Jasmine awo wamulabya ne Maurice Kirya ate kati ate Maurice Kirya era nga still wamaanyi kati kyangu nnyo Maurice Kirya obutategera music wani wa Lydia Jasmine because Lydia Jasmine ku Maurice Kirya has just come out yesterday ate the music wa Lydia abadde nga anyuma naye ali average oyina pesa wakwanjula okitegeera nize Lydia mwaganyi nange mwagalako bifaananyi gwa kaseera si yeye kaagu yino omuwala yenna wobeera 28 29 30 to 32 abalala bastretching even to 40 but desire so abiyinamu naawe wennyini olina omubiri omulungi yani era naawe ogwiwawo abantu babeere nga bagamba ne Isma anti kyeggambye ye waafiringa naye nga kyenjagala okugamba
bannayuganda be bakisusiza. Morris kiri ayimba nnyo okumanya ennyimba za Jasmine kizibu. Yes. King Sawa mulaba. King Sawa abeera ne bashiba ne ba spice ne kyangu nnyo King Sawa obutamanya music waabwe. Kubanga ye King Sawa yennyini alina ennyimba 10,000. Nze mbere wasanga tuyimba. Kyangu nnyo obutamanya music wa spice ne shiba. Yes, ati kubanga ate n'ajabawa n'ennyimba. Yes. Era kyobola bati King Shiba tava walyani. Wali King Sawa. Sawa kubanga era Sawa yakakola dda kokka. Ono yamuyise buyisi nanga ateekamu ku biki ku bigambo. Ate akimanyi nti mu Serena yeekutte ku Sawa kuba balina ennyimba nga ki nga nnya abasawa bamanyi okuyimba. Era neewuunyiza nnyo Gravity okugamba nti mu new generation Kenzo yasooka ne kuddako Lutalo ne kuddako Shiba Gravity naddako n'ateeka Sawa mu kyokutaano. Sawa tamanyi nti Kenzo ayimba. Nze ngende wake nzokubuulidde. Takimanyi nti Kenzo. Senga radio wali nandikubuulidde radio bamugamba nti Kenzo awangudde awaani. Radio nga takimanyi nti Kenzo ayimba. Kati kyogamba yagiwangulira ku nedda si mukisa gabe ba vocalist Kelly kizibu omugamba nti abayimbi bano baani simanyi gukiganga gitayinza kitegeera oyo muyimbi ekitegeera naye nga baba bagudde mu voice box kakati oyina otegeera vocalist yani. Kati Morris Kirya ali so talented awulira ba Mugabi Kenneth Mugabi n'ava gure abantu abeetula mu mavoko n'amanya eno coding gituusizza eno si luno oluyimba simanyi atini lwanguye simanyi ngende ndutwale ku Galaxy. No. So mwamufunye bubi ate Morris Kirya muntu wa mpisa tayinza kuvaayo ku provokinga muwala muto ne just Galaxy nga wogimanyi bandi mu loodi ako kapuli muto kamanyi kalutwe kalina okyusakyusa ebintu obaiseffunemu ekintu. Ate muneekumira mutya ku Galaxy munange? Galaxy togimanyi mu kuleeta ebintu yebikulyetingawo kati nga waliwo TV wekulyetingawo ebya Lwasa. Okay, ate wawuliddeko ka audio omukyala yavudde awo n'agamba nti Lydia Jasmine ennyumba baali bampangise nti kati essaawa eno waayogerera eriko poliisi n'embwa za poliisi zigikuumye. Ebyo ebibozi bw'obiwulirangawo ebityo omanyirawo nti omuyimbi baagala mubba era kyangu nnyo Lydia Jasmine okubanga bamubbye kubanga Lydia Jasmine si ye muwala avaayo ne yeesudiya mu kintu ekitali kikye aguze benzi ye wali mwagiraba n'agenda Dubai na America nadda n'ajja upgrading era n'agamba nayongeddeyo. Lydia Jasmine nyumye naye yangamba ne ba fans yangamba Isma nina organically saagala bya kugulirira baki ba fans nga Diamond. Kakati Lydia Jasmine wowulya bisitole by'ennyumba eyo ayina okuba as an artist abadde nga lwanirira ofuna eki ennyumba si kiwanti ayinza ovaayo ku nnyumba etaliiye wabula abalina okuba nga batandisa obbafera ng'omanyi nti ebyokufera ku nnyumba wano e Uganda byangu ate ebaziwa nti oyina erinnyo okufutyanka ki kati oba olabamba simanyi twagisasulako ate najja n'agitupanga omuntu ayinza opangisa ku ennyumba yo n'amala n'agiyita eyiye ebyo kati just biri complicated. Lydia Jasmine badde nkusaba jangu ewaayi kyuli nze nja okuzuulira ekituufu mu nju eyo. Okitegeera bwe ebisolo byonna embuzi ente enkoko mbu yabisibiramu Lydia Jasmine mbu byonna ne bifa. Anti kyegambye nti kati oyinza obikola nga oli mupangisa kyegambye nti kikazi kyattu kyangu nnyo okubanga kye baafeze naye abantu tebakufeera ku by'ennyumba abantu bamanyi bano abantu abalina amannya abantu bangu babangoga mwe mwefuula nnyo ab'ettabu okitegeera to suffocate you. Lydia Jasmine gwe mmanyi Lydia Jasmine tayagala kukola kintu ate nti no neesudiye waba tajjewo tajja kujja ayina empalana ne spice ne Shiba Kirya tatawaana gw'omulabako nga beemiitinga so kati ayina empalana ne spice togimanyi wamulabayo kulonki zaabwe yagamba tebaamuyi anti tebaamuyita lwa mpalana ze kugaiti nabo tebamwagala anti gyamanyi abasinga obulungi mbu n'okuyimba kati bamusinga bisinziraaka
ate kati bo balina mukugwe bakubira mukko kuki ku biwaani ne bategamu kati yagamba yekankula empola kati eyo biifu ye yamugamba ne bamugenda naye nga Lydia Jasmine teyeesudiya sirowooza nti ayinza okugamba ku nnyumba nti yiye nga si yiye balina okuba nga bamufutyanka Lydia Jasmine tuukirira ndi wa $10,000 kwentandikira tutandikira awo tulaba yani agala okubba ennyumba tujja kubeera ate gotuwa amawulire amalala nga Lydia Jasmine amaze okulaba vidiyo eno zekimanyi bulungi webanga ebyennyumba we nabiwulidde balina banga gwe bali mu kufutyanka abayimbi abalina obuyimba obupya essaawa eno tulinawo White Benda ne Fik Famaika bafulumiza vidiyo yaabwe nagirabyeko ngeri super nice naye White Benda ali very talented nabadde sisuubira nti White Benda ayinza okutuula mu kayimba kekemu ne Fik Famaika siyawula maloboozi naye White Benda muyimbi mulungi omuntu wolekerawo diguli nga wasoma oyiro White Benda yasoma oyiro amusomedde Libya manya Tunisia si Tunisia bayita yani nsi bagiyita one of the Arab countries n'agirekawo n'akola emirimu gye CEO ku companies nyingi naye n'okuyimba naye ng'abadde struggling okuva Drekali we yamubba ssente Drekali we yamubba ssente ze yamuteekamu n'asooka afunamu problem ye White Benda alina kolabo nnya n'aba Nigeria ne tebazipushinga ne mugamba kati olina okuconcentratinga ku loko nga olaba lutalo soko saleko ground n'akolayo akayimba akalala kabadde kakola bulungi bwe bakayita ne kufiiringa kati n'akola ne katicha ne Fik kakabi nnyo ate kati album ya Fik ye trending number 1 mu Africa ne Shiba ne King Saha nabo bafulumiza kayimba kamuomya kayimba kalungi nnyo ani nanyini kayimba kasaaya kakola dda saa Shiba siba wasaa nange ngendayo Shiba ya pushinga saa bayimba buli saawa kati buli saawa wabayimba nga bagalana nnyo era Shiba ajja kuzaala saa ajja zaala mu Shiba ate nga Shiba era bwe yabadde mu press conference yagambye ayagala kuzaala ajja zaala mu saa ekubuulidde babeera bonna zebasanga nti tayogera nange naye embeera Shiba atayogera nange naye mulaga ate mba ndi wasa anti agamba musojja nnyo kumbe mba mubulya bituufu kakati naye nga nze mu Serena ngenda mumuwagira ngenda baayo ate nze omu ku bapromota bashoyi naye Shiba ategeera bizinensi nga tubitadde ebbali abayimbi bangi muli mu kwekubya bifaananyi omuwala abaleebyaleebya ennaku weekuluma ennyo ennaku weekuluma ewammwe nga muli baavu kati nga yegweka avudde mulina okwekwata obuki obulungi naye nga ddala baayawukalina ddala negundi ne Jeefu omanyi gu Jeff guzibu ogwo ogusajja nze ngendawo wali guyaaye nze gusajja gwansobera ogwo gutuukawo negamba promotinga Pinki naye ate balugira ogendera ate ngaakuweereza oluyimba lwa Shiba nze bitube Jeff sibitegeera saagala musajja oyo wadde omusisinkana layira ate nga nabalabako wali gukodo banne gukodo gukuwa ebintu byagwo naye tegwogera ku ssente tayogera ku ssente ayagala just ku ssente nga yeefuula nga atalaba abeera oba omusawo we yamugamba Jeff Kiwa nze ndi mukwano gwa Alani Kiwa tewatulaba wali nabalaba era najja Jeff twali tumuyise ama mocking kutumiddeko kyali wange naye nkubira ku ssimu ennaku zino nnumiza obwavu oba yalagawa wali mu kibuga awo twali wonna tiimu y'emu Jeff promoter wakabina kuba yava ku Shiba kyekyamutiisiza ku Cricket Oval yandibadde tagenda mu Serena is try and error agezesa kubanga okuva we yava ku manager Shiba ayina ennyimba ezikuba ku Cricket Oval nga Winnie Nwagi ne kati Winnie Nwagi yamutiisiza nnyo akati n'abala n'agamba kale mu kisaawe nandigenzeeyo naye wobeera ogenda mu 40 years olina okufuna audience eneekutwala ali 33 tugambye
Anti that's ate siri oba ogenda muki mu 40 yes you are on the road to mu 40 nenga anti ali kagambe ate siri kazibe ate 7 you are already going okitegeera kati alina okubala bafani besi b'ekisaawe tebakutwala bbanga ki gwanvu this is why Cindy yalina transitinga agenda akole show muki mu Serena n'asigala mu bana ababbayika ng'ayawuza otosipa munyonyo najjeera simanyi Nexus gy'oyimbira kati Cindy ayagala ayingireko ku ttebo z'aba Juliana kuba awulira wadde ayimbye ennyo ayina engeri gy'awuli ati tatuukagana bulungi mutindo gw'aba Juliana ne baleema kati ayagala ayimbeko mu Serena tumuggyeko olukongoolo agaye ne Serena nagikuba mo ajja kuba akubisizza ejjinja limu ebinyonyi bimeka why mu Serena omanya nti bafaani bennina bajja kuntwalako ebbanga naye n'ekirala weewa verification eri companies corporate companies nti osobola okukola whether anaafuna abantu ab'emitwalo 15 n'emmeezi miliyoni 3 it will be remain to be seen kijja kuba grateful naye nga nekakasa promoter Ketty kimwekyo Ketty era yali ne mu Kingside kubanga Haji Ketty yali trusted company kyangu nnyo mu trustinga eba promoter abalala olumala okutegeka show ng'ayingira mu musenyu babajjo n'abitex ng'ogulidde abantu bangi tickets ku kivulu kya Bayiramo store nagwo oguliddeyo ticket ku kivulu kya Bayiramo sina tebanakola flyers setunamanya miwendo neera njaggula njaba n'emmeeza kubanga era nanyini show nze promoter wa Ajiketi promotions wa Ajiketi kati wabanga agenda promoting era already ndi mu promoting Shiba yes okay Victor Kamenyo kivulu nga kimusala nga kidda mu kati eky'emukono mukono Victor Kamenyo wamusalidde tewasa butamusala bakuzaale eno namuŋŋoona ate ekivulu okikola mukono bakulabula lubuto ate olya menvu owaayi olubuto olukuluma ate nga odda ku kiwagu kya Bogoya bakuzaala yiino eno yesimbirawo wa namuŋŋoona ate n'atwala ekivulu eri ewantoni nasuuti bali ku binyanyanyanyi ogenda namulabye ayimba nnyimba za Bobi Wine temuddamu kukola bintu biswaza abantu bonna buli woolaba omuyimbi najja ku stage n'atandika mama kyalenga ng'omanya oyo talina nnyimba buli woolaba omuyimbi ajja ku stage n'atandika we bannange tusabire nnyo leediyo yafa ng'omanya oyo talina ki nnyimba ayagala kwekwata ku linnya lya muki Kamenyo otuuse eri live band tebijja okoze obubadibadi n'omukazi omanye omuntu ow'ekisiraani n'ettooki ekwokya okitegeera kati Gravity yamubba oluyimba n'alukolamu ennyama ki ekyamukoze leero nabusungu naye kiri kigravity nga kyakutte edda ki fire toddamu kukola sitante zitajja Kamenyo oli musajja oli looya mulamba you are educated osobola okukola lyrics Kamenyo ayiye ennyimba ennungi okitegeera ayina oyimba bweyita obuzibu bwava ku nduulu naye ate n'enduulu naawe kutte okitegeera waliwo abayimbi kyenjagala obategeeza kati embeera we yabadde ya Kamenyo you could not go ku kisaawe waliwo omuyimbi nga weetaaga genda wantu wafundafunda nojja ng'okula ki ng'oddamu okula kuba kati ng'okula mpola yes kati lwaki togenda ku Cubana by the way you get it oba okoze akantu kali corporate abantu bajja kubanga sina bangi naye nga okitegeera naye kati ogenze mu kisaawe abantu gye bali mu kulikodinga abalala bakuba mupiira abalala bavuga bugaali nti oyina muso genda okwate akantu akatono otuleka tulaba Jostede si bayimbi ba bisaawe Juliana si muyimbi wa biki kati Jostede alina dine with Jochi ojawulira nti ali ku Protea okuyingira mitwala $100 emmeeza miliyoni mmeka biwoli abayimbi bwebatu nitukola bintu bitajja kati kyakututte mu kisaawe mukono kiki enkuba ekubidde y'abantu eyo yonna ya Kamenyo yabadde esaana ku Tiger Woods Tavani Woods wano ekabuusu abantu babeere muli nga tebalina bwe basiza bagaye kabaka kimenye ffe bweru bwe twali tupromotinga show z'abayimbi bwe tuleeta omuyimbi omunafu tumuteeka mu kafo kafunda abantu ne beenyiga wano mu maaso
ne tukuba ebifaananyi ate ennaku zino ndaba n'abayimbi bamanyi baga muwanikeko ku mikono mu bbanga tukuba akafaananyi kano tukatereke nga bonna bawanika nga mugamba anti kolooti naye omanyi we babakolera bagera ebivulu ebitali byabwe ekivulu owulira mbu nyegenyege olwokuba bamuwadde oyimba nti mukole muti ebyo byabamiki wayini abatalina nnyimba talina luyimba atambula n'ekintu eki ndi muganda wa Bobi Wine anti kati wayingira ku TikTok mukyala wa Kamenyo wamulabye namulabye ng'ayomba eggaali kati bakuwadde platform lwaki totuulako wansi n'ogikandi kati naye kimuluma nti sitanti abantu bagitegedde byonna bye yali yeekoza mbw ate ne batajja mu kivvulu okwate emitwalo 55 akasuka ati nanga akasuka alingizaawo alinga zaake yali akasuka miliyoni 10 yazikasuka mu mpale za taata we esaze dda mu ntamu mu bannamawulire bonna abaali beetolodde omukolo nga omanye enjala y'abannamawulire taata wa zaake yasooka ku bbaasa y'emiliyoni 10 ng'era ogamba bwe si bayaaye kakati ne wano waliwo obuyaaye kati mukazi wa Kamenyo oluvannyuma lwa biri byonna okugaana ate nga yalabika mu kamera ng'ali sirias ye ange eno naye tugiyita misguided energy muddewo wansi oba mubuukabuuka nga bikere nga kyekinatusanyusa tubawe ssente do that otherwise Kamenyo genda mu gym toddamu kuba ttatu ku mabeere tatu bazikuba ku bifuba nga bino naye asunya amabeere ajjeyo omubiri tino simanya akubako ttatu in your latest updates on celebrity news tubaonyo ne Isma Alexis just no sanyu chance sanyu atengana kale izo tokuba tatu ko mabeera agasu genda mu gym ekyo kifuba siche kwa kubako tatu genda olabe tatu za palaso okiwulira neno oli okojja yaga savu ntino okubako mukazi gwande byekiyayi by the way ne Uganda ebintu ebivuddeko yabiviirako ddala eyo level ya jiva kasitotekawo stand bayichuli wetuli fe tugenda mu show ne tulikodinga okuva ku njala gezo okulukuta makeup olabe yichuli amaje gange gaba weegali I know kola songo okimanyi ichuli wendi awo wonna tugenda kukuba obufana tu posting abana babambulidde ddala Isma sokola bonzo okay by the way Palaso na yaina akayimba kapya bega Palaso yakoma wane gundi ne kama Ivan byagoriti besotinga biba bijja kugoma yana Uganda bangu ya kawumbi simanyi mulopi enjagala mpa kawumbi mulopi Uganda abantu nokuwa obuya katungulu kizibu muyiwa biki ngobwedda temuyiwa okiwulira Uganda yonna abantu baagala nnyo okugezesa amakooti naye nga tebagasobola tetulina kalica yaki era kama Ivan yalina otula wansi nani ne Palaso kansubire babisoti nga sinayogerako ne Palaso yes nina ekintu kyesitategeera ku bayimbi lwaki abayimbi bayita bannaabwe anko simanyi anko Palaso simanyi anko Edikenzo lwaki abayimbi bayita kulaga nti no mukulu ku yes kitegeera mu mawulire mu bamawulire anko Tony anko abati omuga ati oli musajja mukulu okuzi mugambe lumu kyanko jenki anko wawanze siri anko mulekerawo ebintu ebyo nti anko Palaso omuyimbi wabajja nga akakulaga ati simanyi Palasa anko Palaso yampayo kaima anko wawa anko ntwale eri olugezigezo oba oyagala luyimba yogera naye ebintu by'okujja ng'owaanawaana omuntu ng'olina kyoyagala omuyita kojjaawo wawa okay ani omulala spice okulwana eri babawunsa mube n'empisa tomanyira nnyo okukola erinnya kintu kinene Obama obamirwa akayimbi kakazi kato kawala oyina aganyama gonna ovudde eri please oba temulina byakukola mwekwata ebigwo nekyokulala respect eri ludda yes. oba tomulaba nti spicy omuyimbi ogutegedde bibama sigwe gwe omuyimbi watugamba tomanyi yategeeza omumanyidde mweddeko namwe bibawunsa okufuna obwabawunsa si gwe mulimu oguli awo yena najjanga abama njala gy'olinze kuba ne bakukwasa kawunga n'ebijanjalo
wewali talenti yammwe ate abayimbi sibe babosi bammwe bebabosi nugu kati buli babawunsa b'omukyalo bwe balabye abasipaisi ab'amasuuti ne bateekawo ki akasajja ayina kamunuuna nti wena kamwereega gwe va ku muyimbi okitegeera omanye omulimi gw'abayimbi muzibu bwe baleeta bafaani kumpi nti abayimbi abantu batukwatirira muteekeewo we bakoma kati batadde abayimbi gye bakoma ng'eri stage ng'eri wano kati ati abayimbi bawulira nga abayimbira ebbanga nti ng'abantu baleeta balina bagamba wuuba yimba kati jjukira spice alina akayimba tinze ndi mu mbejja yawukamuko kati ng'ayagala abantu bakayimbire wamu naki nga womanyi ne bayiramosi akola mugu mu bayiramo munzeemu kati ku luno ng'okolera wano ng'abayimbi bali eri ku bayiki kati abayimbi bano abanene n'edikenzo yadde ng'anyiize ng'ate ayagala bafaani bakole ki basembere kati nga babawunsa babaganye babawunsa nga bakola ogwabwe ate bamuyire soda abakube omuzindaalo kati omulimu gw'abayimbi muzibu gezo bagambe nti lonki teriimu bbiya ya soda bajja nawo kuyimba kunyiiga gezo bagambe teri kunama awo nabo bajja kunyiiga teri kuyimbira baana b'amasomero banyiige buli kimu kibanyiiza yes. Okay, wetwogerera olunaku lwa independence. Dubai wabadde ebikujjuko bibiri. Wabadde ekya omukulu Bobi Wine nga waliyo negundi ne boat cruise ya Prima Kekadash. Prima yabadde mulungi nnyo yalabise bulungi nnyo. Namulabye yalina DJ Shiru. Yalina DJ Shiru. Yali mulimo zini enjeru. Bali mulimo zini. Abo ba just de bakonya abawala. Oli muyimbi ofunyemu kulinnya. Mama wabana bo tumutwala ko Dubai kati laba olaba omukazi wako kyawa akola ebyo bye yali ayagala okukola ki kati laba byali bimala mugenda Dubai linnya ku limozini singa just ebintu eno wali wabikola dda n'otwalako omukazi kuki n'abaana bo naye temutwalako bazadde bammwe mukimanyi nti bakamiliyoni balina abayimbi banna mu famire ab'amaanyi ne mama w'abakamiliyoni tagenda nko Dubai mu lyato tebamutwala nga ka America nga Kyakoze Beki yakayimba ennyimba bbiri yatwala maama we Germany Sweden omwana w'omukyala aba yategeera maama nze nkubuulira aba yategeera mukyalo baba bategeera maama Kyakoze Beki yatwala dda maama we buki naye abaana b'oku kibuga Palaso Kamiliyoni Wizo basi shemu tebakiriiko kubanga era bamulabirira sinti ayagala genda wa bweru naye nkuwadde buwinti walola yoko mama w'abakamiliyoni tyali Miami nedda yandibadde mu Range Rover baziwa ba Daniel ate ne bamuvuma amazima ge galiwa ku kivulu kya Bobby kyabadde Bobby bamubanja bayina ba manager bangi batwala deposit w'abandi omuwala yamugamba dda omuwala yali yaŋŋamba dda nti nasasula Bobby Wine nasasula ne muza wasasula nti manager John okiwulira abo ba John bayaye balina akatiba mufaya erimu ebintu bya nupu abayaye bangi nga Bobby Wine yetamanyi ng'omuki ng'omuntu basooka ne bagamba kubiro ono police patatukikako kubiro oli kati nga esente z'onoowereza ennamba gy'onoowerezaako sente ne bw'onooyomba tojja kutulesinga baka ku Bobby Wine okitegedde weba twe baali bakola ne ku kaadi Banyanzi nga bazitundira eyo mu looje Nansana kati abantu tebaba baguza kaadi now Bobby kati bw'otolikozesa mu bubi olikozesa mu buki mu bulungi abo bonna betudde Bobby Wine babbi kuba Bobby Wine okujja ku mukolo gwo miliyoni yaga 2 obadde oti ate omumanyi ku ssente oyo omwana basooka nno zibala ne baziwa maama Solo bombi abo bategeera ssente ate maama Solo yalaga wala ate banaabeerawo bakyera balina otegeera amajja Bobby Wine yaŋŋambe Sweden yakula yeegomba abaana b'abagagga era kyova olaba yayanguwa mangu okufuuka mukwano gwa Bebekulu ng'alaba Bebekulu ava eri mu bizikalina z'entinda ate nga abantu basula eno ekamwokya n'agamba tulina okukonekitinga ku gwana gw'omugagga ogwo kati yaŋŋamba yeegombanga nnyo abaana babaki babagagga era yali ava e Sweden yaŋŋamba kirungi ti abaana bange be baana b'abagagga kubakati ye mugagga yaga yegombanga nnyo abaana babaki babagagga kati ba Solomon be baana babaki babagagga ya be Uganda Solomon ayina miliyoni ku TikTok
okitegeera so abantu bangi abalinanye Bobi Wine abamukozesa nga tamanyi kati mu butanwa omuwala bamuggyako miliyoni 10 bagenda omumaliriza nga waliwo abawa 10 n'ezi nazo ne bazisika ne balowooza omuwala bajja mugamba mwegatte principal tumuwadde 2 mu mmeka kati mwegatte mukole ekivulu ki kyabaggwako ng'omuwala agambye nze sikola na muki ne babagamba nti kati munzirize ssente abo abaana okuzza ssente era balina olaba ne tiketi ezaguliddwa Nubiyaniri yavuddeyo dda n'agamba tiketi muzitereke tuli bayimbiramu olulala naye era bataddemu nnyo otutte Edi Mutwe otutte principal Nubiyaniri waali ani aba BBS ositudde nga basatu otaddemu anti kati obuzibu bw'abantu abali mu Dubai bakolera mu busungu tukole kino ekintu balowooza balumya gavumenti tulete Bobi Wine tulete ba Edi Mutwe tubalageko gavumenti ya lupapulolu ng'ebintu ebyo byonna babiganye bawandiika embasi ne bagigamba gwe kitwalemu mu logic bwe kiba nti bano abantu abagenda Dubai ye bakozesa abawalabu gwe ate oyinza okukola sho mu Dubai mu kisaawe ate nga ebazaayo ka ngamba kyekugamba oyinza okugamba nti ajati akuvumye awaka nodduka mu kisenge wa mutabuliiki ate kati oba okimayo ki bali basula bonna kati Dubai weba yetwala bano bakadaama omunayuganda okujja ateeka esho mu Dubai ng'erwanirira bannayuganda kudda Uganda kiraga Uganda nti mbi oba kiraga nti Dubai yembi kiraga Dubai nsi ki mbi so kati how could Dubai authority allow an event egendo jirabisa nti Dubai nsi ki jukira Dubai bagiseringa mu nsinga ensi ey'amawano gendo olaba n'okubeerayo kati ate kuogambe oyite n'aba Nigeria nti nammwe mukomewo mukima abantu bammwe mubakolere charity show ezibajja mu nsi z'abawalabu zibazzewa ewaka therefore Dubai ne embassy ya Uganda bombi collaborate gari bayinza kukiza ekyo charity ekole ki kyokola abasose ne bamudetainingamu tula wansi mbadde nkugamba nti Museveni ne bageza bakuba amawulire nti Museveni yatuuse ku airport London ne bamutuuzaawo essaawa akalulu wano kaba kayiise kati kibi nnyo okubanga oyagala okontestinga oba president obango gabakubba na bubbi ne bakudetaining wa Dubai detaining kibi nnyo ku Besigye he has been detained kyokola nti wano mu politics buli wobeera ovuganya Museveni ayagala nnyo bakusuuleko mu CPS bakujjeyo bakubeko ekitalya kubanga kimalamu abawagizi amaki amaanyi bagamba omusajja ne bamukutte you get it so ekyo kyabadde nga politics at play kati ate Bobi Wine namugamba international politics muzibu nnyo tokola bintu bimu toyogera ku mafuta ate nga wogenda mu bawalabu nti ogenda kukola bivulu bano abawalabu ne Museveni ani asinga obwa dictator anti kugambye nti ziri ensi z'abawalabu Mecca Arab Emirates zona America yazivaako bakola ne deal nti amateeka agazifuga ganjawulo nnyo gafuga ki ensi endala therefore gotambulirayo ng'ate ogenda okola campaign ku mafuta wuyo wakava Ukraine tomanyi standi zaabwe ku Ukraine na Russia ekyo international politics kyangu nnyo okufuuka collateral damage bayinza n'okukutta ng'ate gavumenti yo siyeekoze eki siyeekusse so ebyo alina byegendereza tewali baana bagenda kujja Dubai togenda balaba yes kubanga first of all government eyinza kikkiriza kubanga naye already ina plan ne minister of labor bakiyita preempting yategeera kubanga already waliwo abaana bali mu kudda babadde bakola ki kati politician yabeera preempting anategera gendo okikoleko tekijja kuggwa government wekikola bagamba Bobi ye yabagamba Bobi ye yabalagira mwalabira ku Bobi naye nga ye agenda akimanyi tajja kukola ki tajja kuyimba
tajja kuyimba. Tugenda kufundikira n'omukulu Lwasa. Omukyala gwe yafunye ono ng'aluddeko ku nsi. Lwasa mujjalaba ebintu ebyo byonna naye biri gundi organized. Naye Lwasa kati gwe mulimu gwakola. Takyayina mulimu. Kugambe project nyingi nnyo. Tailor shop yagwa. Oyinza gwe okuddawo ng'olowooza waliyo omuntu amanyi nti okuggula edduuka kwekkola. Okitegeera? Naye nga nze mugamba nkolera ku ssimu yange essaawa emu ku bbiri wondaba njogera n'abantu ku ssaawa emu ku bbiri. Kitegeeza mmaze okukola. Kati nze namaze dda okukola. Naye kati waliwo omuntu atakimanyi nti okukola ki? Okwo kuba kukola. Kakati the same time ne Lwasa akola kuba kati bw'otunuulira ebyo ebintu. One ekyasinga osuula revolution ya Bobi Wine government ng'egitidde nnyo. Ekyagiyamba okugwa kati TikTok yagisuula kubanga aba generation ento yonna bategera ku TikTok ofuukirako star ofunako ssente ne badduka ebyobufuzi byonna bagenda ne badda mu TikTok. Kati waliwo omuntu ategeera nti kati mubeeko kye mubatambulizaako. Lwasa yafunye omukazi omulala bannange naye yamukyaye kyokka Lwasa kati gwe ebyo n'okuteekawo emboozi ya politics abantu babulira ki? Okitegedde era nabagambye nti ojja laba kati n'oyo wiiki 2 nze Lwasa oba tongulira helicopter nga ŋŋenda kati oba nnene kafuna omulala era simanye enkulu tenywa kiina ebbeere olaba liriti mu kaleega kati alite nze Isma awo munnaye mba ku muntu olwo naye kati Lwasa yennyini ebintu byakola waliwo ali mu bivuga nagamba kalakita bw'ogisala olina ogifiidinga nalimba weeyama mafiina nti mama fiina alina okulabikira mu kuyamba all the what okuyamba we kuggwawo alina okudda eka asaba agambe emmotoka nga tetomerayo ku balimpa nga tewali muyimbi amenyeka magulu bagobe ku muyimbi mu nnyumba okitegedde kakati ono alina osala image ya biwala kinkyaye nkirese nkifunye nkigize kuba Lwasa yennyini yaŋŋamba abaana be bamugamba Lwasa taata otuswaza nabagaa munveeko nazaala ndi muto nga ndi muvubi kati nnyumirwa bulamu bonna bali inspired by Ichuli. Ichuli nze ndeseewo confidence nti fe bakadde abapya era simanyi bantu baŋŋamba musiimu eno generation. Yes kubanga fana abakadde balina email balina TikTok baba mu pate bali eswaga kati jjajja wayina smartphone ajagazaaki jjajja bamwe mubateera bintu mu paaka mbwe Mudasiru ajja mu takisi ajja bijjiramu awo okubuuzizaako maama ono omukadde wa mu apartment tomala gamwetawulirako bya kiseru okitegeera Adija seera n'abakadde abapya Adija bo bennyini kati okyalina emboozi z'abakadde abalala asiina bw'owulira oyagala onyumya ne jjajjaawo onyumya nani? Nyumya naawe gwe weesibe ku bajjajja abalala gwe onoomanya. Okay, ndowooza tusibula abantu jjajja sibula baagala nnyo mbaagalira ddala njagala mwongeremu Adija amaanyi mukazi wa kabi nnyo agenda fuuka abali ba personality olwedde personality yakabi naye ate agenda fuukira ddala personality yaki eyakabi mweno new generation baagala nnyo mbaagalira ddala share comment ate kati tubaagala nnyo mwatandika oteekawo comment ez'obuvunaanyizibwa mutandise otegeera kye tuliko ate mwabaŋŋamba mbu Isma va ku Facebook mukimanyi nti mugenza obitandika nga nabitandika dda kati mwali luddawa nga tubitandika mbaagala nnyo mbaagalira ddala till next time Ichuli mpozi okyalina y'obulamu. Alright, bane mwebale nnyo kubeera nga mutulaba. Thank you so much. Mwebale nnyo kusubscribinga yenze Hadija Kyakoze nkutuusako your latest updates and celebrity news. Mwebale nnyo kutuwagira, mwebale nnyo okwenyiga mu charity gw'abantu b'endeeta limubeera nga mubawaayo kasente. Abantu mwenna abayamba omwana oyo eyakutukako amagulu beebaza nnyo yadde nga sibamanyi kinoomu naye nga omwana ntuusaako obubaka nangamba nti Hadija bampaayo kasente bambi tubeebaliza ddala. Thank you so much.
ngenda kusembyayo ne baganda bofu aba Speed Express Tours and Travels. Eno company it's a travel agency ekutwala mu UAE ekufulira visa ekutwala UAE ate ng'ekolera ticket ekutwala all over the world. Beera ng'otunoonyako tulina hotel bookings, tulina agency banking, tukuwa transportation ng'otuuse Dubai. Gwe wenna atulaba beera nga otunoonyako ku Banias Metro Station e Dubai ekizimbe Deira Tower room 202. Bw'oba oli mu Abu Dhabi beera ng'otunoonyako ku Electra Street okulira na ADCB headquarters. Bw'oba oli Kigali Rwanda tuli ku MP's Plaza. Bw'oba ng'oli wano Uganda tuli awo ku Uganda House okulira na Dahab Shield Exchange. Baganda baffe aba Royal Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi. Abazadde mutwala abaana basome omulimu gwa barista. Kati gwe guliko beera ng'otunoonyako bw'oba oli Dubai awo ku Banias Metro Station kubira Tiger simu. Bw'oba oli mu Abu Dhabi tunoonyeko ku Airport Road Al-Wahda Mall. Ate bw'oba oli Uganda ogenda tusanga okulira na Kenjoy Supermarket enajja Nankumbi obeere nga otufunira ddala. Bannaffe aba Herbal Choices Pharmacy nga bano bakafulu mu kukolera eddagala ery'obutonde baliteeka mu capsules ate nga basangibwa we South Africa kye kitebe kyabwe ekikulu. Mpozi ate na wana eno e Uganda embuya obasangawo bulambalamba. Bakugamba nti gwe omwami ayagala okugeja mu saizi, ayagala okutoolako saizi, omukyala ayagala okutoolako weight, gw'alina prostate cancer balina eddagala erikakkanya, balina prostate capsules beera ng'obakubirako ku ssimu babeere nga bakuyamba bulambalamba. Ngenda kusembyayo omwami omusaalo ng'olukwata musawo. Omusawo ono akugamba akola ku ndwadde ŋŋanda. Akugamba nti mukubireko ku ssimu omala kulabako n'olyoka osasula. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi. See you again.